Program Jenvudde mutukuletera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizaamu essuubi byonna mu Program Jenvudde ne musajja wa Kabaka matovu biri mu CBS kinaana kutonyeza munana kayimba kakasa nti mukadde waffe kalonze kakujjukiza ebiseera ebyo naddala abo abaaliwo. Program Jenvudde gy'owuliza kaakano nange musajja wa Kabaka abiri be batofu. Program eno ngiweereza mwenna bakadde baffe ababadde abakulembeze ne bawummula mu buvunaanyizibwa. Kadde wange Right Honorable Kintu Musoke waffe Kalungu eri mmanyi nti owuliriza. Bangi nnyo kadde wange Bishop Katumba Tamale owe Masaka ekako wali manyi nti owuliriza bulungi nnyo. Programu eno gyagala nnyo. Ali ku CBS tukyalina mukadde waffe Right Honorable Dr. Rebeeca Kadaaga. Alina obuvunaanyizibwa bungi era erinnya eryo bw'olyogera litandika okutambula mu buvunaanyizibwa bungi nakaakano bwaliko. Atubuulira Jenvudde ng'omuntu. Dokita tukomyewo omaliriza amateeka kulu era gyabanga myaka eno gyalinga myaka 3 ekyoka kugenda ku LDC okusoma diploma naye nga diploma nkakali nnyo okusiga emyaka 3 mu university erintensi nnyo nga bwenna naye mwaka gumu era nayo nga oba 20% bagwa nkambwe nnyo nakati tuyinza okulya nti abaana lukaga bagwa. So netusomawo diploma and legal practice. Olwo specializing on biki mubaamu okuspecializing? Not exactly. Osoma byonna. Byamateeka. Osoma byonna eringa nakitaki byogere muzungu tufa. Najita internship. Internship omaze degree naye kati bakuwa exposure mu family law, byalandi, bya companies, commercial. Byonna ebyo. Buli week mpako nekyemusoma. Ate buli week bayita kuba testinga. Nga mutegeka mwina babateka mu group nti company yamwe gyemuwulizamu emisana. Kati company eyo newuza neyoli. Company A newuza ne company B, Y newuza ne X. So nitumala kakati of course nga bwenna mbetolera twali mu biseera bya Mini awo 1979 awo nga Mini yali mu lugendo. Kakati nitumala ne wabeerawo public service interviews nabisabye bagenda mu Ministry of Justice batampa. So naye nga awo nga nkyalinda nekolako mu Uganda hotels nga just casual work mu Uganda Hotels Limited kola research ku mahoteli ago n'ebintu ebirala byagwako nemba nga sigabiddwa wantu wonna awo nengenda akolewa James Obolo Chula ebyatuukiti nintandikirawo ku campus waliwo avubuka kye bayita okulya obulamu. Ng'obulamu buwa bulyanga otya? Nagabutwabulirangawo ku campus. Nga mulina mikwano gyammwe awo abamu baba mikwano gy'abalenzi abawala. Twabalina. Olwo ofaanana otya ku campus? Omuwala omuvubuka wali kinene osiba wato. Nenda nali smart nnyo. Oli mugimu oli mutono muwanvu. Enviiri ziba zitya musiba enviiri batwali ennyambala eyabangawo twali ndoza twakolanga afro. Twakolanga afro. Gutikabulizi gosalira bulungi enviiri zo nogenda. Amini yali yatayagala Mini.
kuba nga mintwazivaako nga mwazibaako okuba yatutisanga tuli musomero ekyo nekibayingira era oyambala ngoye z'ompanvu nga bampale ate bwe kyakuyingiriranga ddala kuba n'okutuusa kati ab'okumanyi tibakulabanko mu lugwe lumbi olwo otandikirawo gandi kati nkola bye nasoma ebyamateeka anti nganti ovudde mu hoteri wali ngeza wa James Omolo Cholo yalingawo ku luguudi kuba ku Baroda yali advocate oyo yali advocate yali mukuputifu nnyo kati nentandikirawo nze mpandiika abantu abajja nze ajjako information drafting documents n'ebintu ebirala byonna awo nga tundaba nakitandika genda mu kooti nga woba ogenza owerekera senior advocate kati ekiseera kyatuuka mu 1984 nendaba nga mirimu egisinga nze ngikola naye nga akasaala kampala linampa undi 2500 naye nga olubalamu omusango ekiyingidde olunaku nga ndaba nti kinene nnyo yalwadde annyongira naye bw'obeera junior oguma kyenava mu 1984 nenewagula nga nti bino kino ngikolera mwami katukanimbe njekolera kati nenzigulawo Kadaaga Company Advocates z'omukyala eyasooka mu Uganda okugulawo chambers ugitadde ku luguudo ki kizimbe kyala ekizimbe anakitaki kakati ekizimbe ekyo kiri opposite ne Amber House naye awo mukoona mukoona awo wali Bank of Baroda naye obanga otambula odda side eri awo mukoona awo walingawo ne office ya Katongola Company Advocates unafuna office yawo ntandikira nanga ndi tourist attraction ku kooti lwaki nga nti omukazi ekajja okuzibuza mu bakyala bonna nga ndi tourist attraction tekitwala nnyo attention y'abalamuzi n'abantu babuli nga bandaba mu gawuni zange mu saati yange enjeru likyabulamuzi ndi tourist attraction kati awo akasente ne katandika ndiko okufuna sente kati awo ne ebira byetwalimu olwokuba twali mu bunjigirize mu biseera bya mini netandika okulwanira eddembe ly'abantu awo twalina ekibiina ky'abakyala balooyi kyebayita FIDA netandika okugenda meetings mbaddeko committee nkozi yakutuusa mu 1987 ndowooza bebanadde okubeera president w'ekibiina ekyo olutandika ebyobufuzi kati awo nalina some interesting experiences waliwo nali kakati mu Uganda Law Society waliwo entegeka nti okufuna certificate ya buli mwaka olina okulaga nti ebintu bwegyokoze egyobwereere olina abantu owoleza emisango abateesobola nga baziyita state brief nga DPP aga nti gwe Rebeeca Kadaaga ojja kuwolereza omutemu oli etukwadde omwaka guno obanga osobodde okuwoleza abantu tipwa max okufuna certificate y'omwaka so kati nti mirimu egyo bali ku kooti awo twali tufunangako break nga munguwoza omusana kusaawa nga 5 nemufuluma olagenda agendako mu kisenge ekinamu nemufuluma ebweru kati ningenda ku balcony ya high court kati mba ndi awo omukyala najja ali mugomasi gakwatidde ebintu nakyakutte mu kitambaala kute bwati nambuuza ye naye ndimuddamu aga ti maama omuntu ono omumanyi ekitabo
ngamu ekifaananyi ky'omusajja nadda simanyi naga nti omuti ogowoleza yatta omwami yali mwami wange kaga omanyi bw'obanga oli mukwoza emisango ofuba kulaba nti client wo omujjamigwa omujja mu busibe ndibise netegese musajja ono obalemu kutukitinga naye ate onaze n'obujulizi si bujulizi naye kwegazeekumkusa lwaki omwolereza negeza kumunywera nti gaze simumanyi nnyo gavumenti eyamuntu kanti kalize nolesekubuza naye kyakukwatako kikwatako obuntu buli bujja kakati then wabeerangawo biseera ebirala omuntu awo najja nakatumulesera muntu wakumpesa nyamba tomumanyi omusazaawo omuntu etomumanyi bulungi kakyeva nyamba bannange abafida tulina okutandikawo entegeka eboleza abantu emisango abateesobola okusingira ddala abakyala bano kyakipya kibeerangawo mu Uganda abakyala bafida balinga bamikulu abali active twali 20 bannamateeka bagini baagala aliwo okumisije yeri wakabi musakesi wakabi sanyusa mafumu n'abalala so nebaga nti tulina okunanyizibwa okuyamba abantu abateesobola at least ffe abasoma ensonga zino twalibadde tuteeka okuyamba abantu abateesobola so nalina mukwano gwange Nairobi yali musajja muyindi nokubira essimu mugaa tijagala kujja kula ng'alina ekitongole kye bayita kituo kya sheria nga eringa gundi ya legal aid mu Kenya ningendayo nengendayo nampa amagezi ngekyo tusobola okutandika tutandika naye tulina sente tulina sente tulina kintu kyonna naye nga amagezi tugalina kati nekoma ningamba nange nti tutandika legal service yasookera ddala mu Uganda kati mu excitement eyo niwabeerawo abantu abalaba emirimu gye tukola waliwo omusajja yali musasedooti ensambya ngamuyita brother Francis Lewis n'agula ebokisi y'empapula zino ezagundi nazituleeta nabudde tumutandika ekintu kino temulina byakozi yatuwa gundi esooka then abantu bangi abeera excited baford foundation abandi bonna batandika otuwa obuyambi kati mu 1988 mu March netugula official kati nga kyetukola twegabanya ennaku nti kakati nza okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okusa ssaawa 7 jatula mu ofisi yaffe ya fida munana nzire mu ofisi yange nkole nze ofisi yange eri eno Kampala ofisi ya fida yange eri Odium House twali tulina wakubeera mukyala nekyono your National Council of Women nakati mugira mutulanga ku Odium House naye nga akasenge yatuwa katonya so nga tuteekawo baketi awo mazzi gatonyo mazzi gatonyo naye wano tutudde okukola emirimu waliwo gatonya to kati ne batandika okujja tutandika okuwoza netuleeta yali Chief Justice mwami wakuwamuzi nagikolawo ku 5th of March what try to training at Women's Day it's very part of the program natugula officially legal aid service yasookera ddala mu Uganda mu office etonya awo mwe etonya tenga fera tuli ba volunteers tuyafuna musaala tuyafuna kintu
Right Honorable, awo kinana munala. Government ya President Museveni eze buyinza. Timwali mwawo emisango ejjajjaawo mangu nnyo nemugibukira mangu nnyawo. Oluusi entalotalo ezo gavumenti empya zijja wabaawo oluusi emisango sangaawo. Emisango gyakumende gyali gya human rights. Tulwanira eddembe ly'abantu, mende eddembe ly'abakyala. Era kampeni yaliwo kulongosa amateeka. Kusitula mukyala. Kulongosa amateeka agafuga amaka agafuga kyandisoka. Yali major focus yaffe. Ngaba n'abateeka olwo President Museveni mwamuwuliranga nga munnansiko. Twamuwuliranga era mu nteeka zaffe tutandika okugenda okweyanjula mu bakulembeze. Oba twasookera Mwami Mushega. Twasookera Musita Mushega gaali amaje. Kubanga waliwo street waliwo obutakwata abantu bulungi. Netwagala gavumenti nti waliwo ebitali birungi. Tugenda Mwami Mushega, tugende wahali kitundu. Tetugenda nga tweyanjula mu mirimu gyaffe. Mpolampola nekikola. Awuliza CBS oyo mukadde waffe Right Honorable Dr. Rebeeca Kadaaga. Obuvunaanyizibwa bungi nakaakano bwakyakola. Atubuulira gyenvuddewe ng'omuntu puroguramu eno si yakkiriza obagaana yatubuulira bibi byayiseemu era nkakasa nti gumuvubuka yenna gy'oli mu Uganda owuliriza bulungi era ogoberera. Amateeka gatandise okunyumira awo mu ofiisi etonnya. Kubanga mukadde waffe mulamuzi yali saabalamuzi yali wakwambuzi yali taito kijayina yali Chief Justice. Najja n'atukulirawo awo ne tufuna stampu ebitandika okutambulira ddala kati ne tugulawo ne programs eza outreach. Amatabi nga tugula twatandika ne radio programs mu bitundu bya Uganda bitali bimu okumanyisa abantu kiki tukola lwaki amateeka gagamba ki kino kiri. Then oluvannyuma tugulawo regional offices mu bitundu ebimu ezimu zaggalawo naye mwabikola ne tufuna mpolampola tufuna n'ekizimbe kamu nkyeyo kulira nti kati bakitunda simanyi baagala kuzimba naye kakati 1989 gavumenti etekawo kulonda kwa NRC okusipanyiga NRC. Kati nembanza emirimu gyange ejja FIDA National Resistance Council. Kakati owulikiko olwo mukyala munnamateeka. Kati waliwo grupu y'abantu onerabidde taata wange ali chairman wa DP okuzaayo. Kakati mu banne abo nebala bajja okunda ku Kampala ne baŋŋamba nti olw'omukisa ogenda okusavinga abantu mu palimenti naye kijja kwetagisa ogende wesimbiwa kati mirimu gyange gyatuukise tibakuzza mbiri nibaga nti kakati ojja kubikola bulungi naddala ng'oli munnamateeka ofunye amaanyi ageyongeraho naye nga nti ndeke nkole emirimu gyange ndi president wa FIDA temuntawaanya tebakola nebagenda ewatata wange noga nti omwanya omugamba ajja atukolere nga naye nze nkulidde Kampala sina gwe manyi mu kyalo just kikidala bituleke naye Busoga oteranga okugendayo ng'ekyalo kyamu mugenda kuuma kakati noga nti naye kati taata nananedda kugenda osavinga abantu taata wamuwuliriza kakati tugenda mu kulonda
mpitawo bakulonda ku byaki banga nti jangu just agree era bitulekere oba bakulonda ku byaki oba kuyisa amaama n'okwagala okuyita twatandikira ku district council nejjanga kansila olugira mu DP olugira mu kiti kakati awo ebiina tebiriyo balonda mu naye nga kyetegeeza foundation stood on the shoulders of my father yes and his network ya DP kubanga Busoga yonna yali ya DP yonna yali ya DP so netugenda kugombolola kundi ku district headquarters ne banonda bagamba okustage eddako yagenda mu parliament byalina speed otandise obyagala olwo okay bitambula tata bwakugumya kati wakati stage eddako yagenda mu parliament tugende buzaaya yako headquarters yena wanyako batusimbisa layini nensinga noyingira parliament abakwesimbyeko baliwe nga bameka tojjukiza tewaliwo yanesimbako kyebayita omukisa netuyingira parliament kati parliament the interesting thing tewaliwo induction gano bitukola kati nti abakiise bazze wadde wiiki emu basomesa amateeka straight ngaotandika kola so netandika emirimu kati netandika okwebuuza abantu bano bamuna nti mbasavingi nkole ntya of course nsomye amateeka waliwo gemanyi tegatambula bulungi kino twagala kikyusa twagala kikyusa byonna ebyogere kakati neŋŋamba nti kamide ndabe abantu bali mu ngeri ki netandika nasooka kola twa za malwaliro ate awo kamuli yali iriko budyope na buyende iriko ne kali ne kamuli ono wabuli tungu kugawula ne buzayi so naye nga batulonda ku electoral college so netandika okutambula netandikira mu malwaliro naye nga tukangende ku health center nene esaza natandikira ndoza nankandu tutuuka eyo nensanga abantu bebase wansi ninga tondu bakola kyo tibali admitted kunikeeka ninga ti ate ebitanda tebitebire mune bali mutwale admitted ku simiti ngendowooza nti oba kiri unique awoka nengenda ekirira tuuka eyo nga nakyo kyekimu ngenze nawaikoke ngenze namugonga nengatofuna banayingidde mu bikibiri omubaka wa parliament nsobere naye sometime nengati waliwo kyensobola okukola kati waliwo ebaite gy'abantu volunteer service kusaawa eyo nempita simanyi kiki ekyantuma nempita omukyala w'egy'abantu volunteer service nakuga nti ekizibu ewange wali ekyaffe bayita amalwaliro naye si malwaliro njagala mu nnyamba teyali mubi naye n'alambula naga nti omanyi nsikiriza okulongesa amalwaliro gonna gonna okuteeka mu bitandi n'emufaliso so that was my first achievement olwosakira abantu ab'e Busoga n'omubaka wa parliament erinnya Kadaaga lisituka ne taata olaga nti bamulamuze batuleetera omwana kakati nebalongosa amalwaliro gonna nebateekamu ne volunteer staff gali omujamani ku buli ddwaliro ayambako abasoga abaliyo nenga nti oke ekyo fezi eddwaliro ndimasa tikamide mu masomero nga bwe nabagambye zinasomera wano Shimoni nyambala sokisi nyambala etaayi na desk wentoola ku nnaku ngamenda abaana sookera nakumire okulamoja ate nsanga abaana nga batula omunayi naye twabalo lwaki batutezeewo nga ti eklasi yaabwe naye nga omwana
awandika Kuvivu. atula kujinja. Kuvivu lifuka mezi. Abana. Nti. Basome. Agende muri ngate rozaga dure yukaye bibo. Kane yombere nide panyo. Sensi. Ngati kakati. Contribution yange ijja kubeera nti buli muluka ijja kulonda mu ssomero limu Model school. one school buli parish kibiina kimu kigulire bakolere deski abaana zibanatulako nenkikola kyantwalira emyaka ng'ebiri nenkimaliriza Kitundu kyotwala kinene. nga kinene. Akasente okajja. Musaala ate nga tegwalinga mungi. Twafunanga mitwalo 3. Just mitwalo 3. Tujukuse 30,000. Gatufuna. Nga not certified it at least abantu boyina kyo bakola. Nakyo bakolidde. Also n'okutandika okubyogerera. Gavumenti yambe mukola ekimu. Awo nyeri tujja okutandikira awuliriza CBS ekitundu ekisooka mukkirize tukifundikirira awo ye mukadde waffe Right Honorable Dr. Rebeeca Kadaaga. Program gyenvudde olunaku olwaleero mukkirize nfundikirira awo tujja kutandikira awo Sande jja sijja kusukkako awo kujjako baagaliza akawungeeza akalungi ne wiiki ennungi ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. CBS FM.